Mute abaagala abalungi abeekumira ku Senga 5256. Olwaleero nziza okwogera ku masterbation. Masterbation kye okubanga weemazisa oba kye twandiyise ekikolwa ky'okwemazisa nga toyinaako muntu akuyambako, kubanga tumanyi okwemazisa osobola okuba nga oyambibwako omukazi ne mwegatta mu kazannyo oba omwami ne mwegatta ne mumaliriza. Naye masterbation kwe kubanga oli mu kikolwa wekka. Masterbation aliko ebintu bingi bamwogerako bingi, naye nze kye mumanyiiko nga nze ti masterbation mulungi ate mubi. Masterbation awooma, naye ate masterbation alina ebizibu ebimugoberera. Scientifically oba okyusizza obutonde engeri gye bwatondebwamu, kubanga omuntu okurelizinga amazzi bw'oba musajja, okurelizinga enkwasa okutuuka okuvaayo okujja okufulumamu zirina processes zirina okuyitiramu. Mu luna science oba ku bantu abasomye ennyo bagamba nti kitwala eddakiika 3. Kyova olaba omusajja alasitinga eddakiika 3 asobola okufunisa omukazi olubuto. Ng'amala eddakiika 3 n'amala asobola okufunisa olubuto. Asaba nga takka wansi w'ezo eddakiika. So masterbation osobola okumala eddakiika 1 oba 2 n'omala. So kitegeeza okyusizza obutonde bwo bwe bulina okuba. Kati leero lwaki nze okwogera ku masterbation? Nina omwami yazze n'angamba Senga nakozesako masterbation naye obuzibu bwe nnina kakati mala eddakiika 1 sikyayima, oluusi simala, oluusi ntawaanyizibwa. Naye abantu abasinga naddala ffe bankuba kyeyo tukkirize tugaane, either tugenda kyadimitinga eyo mu buliri bwaffe tukigaane mu maaso g'abantu nti tetukikola, naye ng'abasinga tukikola. Which is not bad okukikola singa oba osobola okumastaringa art akirimu, kubanga nakyo kiriko obulungi obukirimu. Omusajja bw'atwala akadde akawanvu ng'abadde yeegatta n'alwawo nnyo okuddamu okwegatta oba okurelizinga amazzi, era agenda funa effect eyagala okwefaananyiriza, sigenda gamba nti yemu naye yagala okwefaananyiriza kw'oyo aba akoze masterbation. Omuntu bw'amanyiiza omubiri gwe masterbation bw'atuuka ku mukyala munnange atuuka nga tasobola kulwa mu kazannyo. Gwali eyo ng'onoonya eddagala ngenda kuwa wano wammanga nti routine yo osobola okuddamu n'ogitereza singa weesonyiyira ddala mu masterbation n'ogamba kati kanzireyo ku natural way ey'okuba nti negete n'omukyala. Ojja genda opiikinga up mpola ng'omwana ayiga okutambula, kubanga oba oli kati tugambe nti no watema oba bwe ngamba amazzi go gadduka okwanguwa okuddayo. Oyina ekkubo lye wakwata kati toyagala ddigolola. Of course omuntu aba akyamye tomusuubira ku kyo. Tugamba you have been addicted ng'onywa omwenge. Tosobola kera ku makya n'ogamba nguvuddeko n'otereera. Oguvaako mpola mpola. Kati ya process yamu gy'ogenda okuyitamu gwe omwami ng'ozzeeyo n'otandika okukozesa omukyala ng'ovudde ku bya masterbation. Kasita omwesonyiwa ogenda piikinga mpola mpola paka bona regaining amaanyi go. Tebakulimba nti ogenda kulya omulondo oga boosting. Ekyo kiba temporary. Bw'oba oyagala solution eri permanent, as long as partner nawo ali understanding. Obuzibu bwe tusinga okufuna bwakuba nti tubeera n'abantu abatali understanding. N'obeera mukyala nga weemanyiza masterbation, ng'omusajja ne bwakuzina ate towulira, era odda wali ebbali ne weemazisa. Ekyo kibi, kimalamu amaanyi. Omusajja kibeera ng'ekimulaga nti byakoze tabitegeera. Naye singa oba ne partner ali understanding, naawe omukyala osobola okuddamu n'opiikinga mpola mpola, kuba kino ekizibu kya masterbation si basajja bokka nti be batoba nakyo. N'abakyala bastrugglinga n'ekintu kya masterbation nga yamanyiira ng'asobola okuyingira mu kiyigo nga bamaze omuzina n'atandika okwemazisa yekka, era nassa ekikoowo n'awulira nga atuuse. Naye singa oyogera n'omwami wo oba omwagalwa wo n'omugamba asobola okuzina n'azanyisa omusino gwo n'obeera ng'ofunye 2 in 1 ng'omaze bulungi nnyo nga bw'okyagala. Kati gwe omwami ate woba ng'oli munafu naawe ogenda kunyamba kubeera nga omwagalwa wo ali understanding akuyambeko okupiikinga situation eno. Ekisinga okumalamu nnyo amaanyi kwe kuba nti katugambe oli nkuba kyeyo ozzeeyo, oba oli mukozi wa safaari ozzeeyo waka amaanyi toyina, omukyala ate n'atabuka butabuzi, obaddeyo nga weegadanga bla bla bla. Kitegeeza ate ogenda kuggweeramu ddala amaanyi kuba agenda kuteeka ku pressure eri unnecessary. Ate ng'akazannyo oba okwegadanga tekwetaagamu pressure. Weetaaga omubiri gwo nga guli relaxed. Weetaaga okuba nga oli mukakamu.
weetaaga okuba nga tolina kintu kyonna kyonna ky'ogamba nti kino kye kimpushinga oba kino kye neeraliikirira. So oba olina ebyo wammanga olina okweraliikirira oba leero naavugayo eziwera oba of course ogenda kulemererwa. Naye singa aba supportive oba ogenda catching up mpola mpola. Weewaawo nsobola okugamba nti osobola okukozesa ku binyeebwa n'olya eddagala eriboostinga, si ddagala wabula dayate. Lino eddagala lino lye tukozesa kyetaaga n'olikozesa ng'okimanyi nti kati nze bwentyo bwendi. Kubanga era waliyo abamu abagaana okutereera. Nembeera neegaanira ddala nga tesobola kutereera. Masterbation ono tumwagala era awooma, mbagambye awooma. Kubanga weemazisa n'owulira nga bwawo. Naye gwe kompeya nti omuntu oba olina okumala eddakiika 30 mu kazannyo. Naye ate oba weemazisizza omala eddakiika 2 nga weemaze. Tolaba nti oba okoze shortcut. Naye wali process oba ogenda gitambuza nga bw'olina okutambula amazzi gajje mu kaseera ge galina okujjiramu. Naye wano ogenda kukozesa pressure nnyingi ku kasoloko kubanga oyagala okumala era ojja kumala mangu. Then otuuka ku mukyala nga kyewamanyiira weppu era omale mangu. So munno aleme kubeera nga akunyumirwa oba kyojja kuba osobola okuzaala kuba mbagambye omwami okuzaala eddakiika 3. Process eyo eba emaze okuba nga ewedde ng'engeri gyetambulamu okurelizinga amazzi oba sperms. So ojja kuzaala naye okubeera ng'ofuna eno pleasure oba tojja gifuna. Togenda kufuna ssanyu lya ku nsi nga bwe muliyita nga bwe tuliyita kuba nange ndyagala nange ndiyita ssanyu lya ku nsi. So gwe wena akozesa masturbation ngenda kugamba nti si mulungi bw'oba omukozesa naye ng'osobola okumastaringa n'omanya nti mu week nsobola okwemazisaayo emirundi 2 oba omulundi gumu. Tekiba kibi kuba oba tokyemanyiizizza nnyo. Omubiri gwe guba tegugenda kukipiikinga nnyo. Naye ebiseera ebisinga masturbation alinga kunywa mwenge. Otandika na kiwoomereze n'otestinga. N'owulira nga biwooma ne gufuuka omuze ne gufuuka addiction. Efuuka habit, from habit nefuuka addiction. Nga tosobola kwebaka nga tomasturbatinze, tosobola kutuulako awo n'oseeka nga teweemazisizza kuga buli ssaawa kifudde ekyo. Abantu bangi nnyo bastrugglinga nakyo. Otandika mpola naye okukivaako ne luba lutalo. So woba osobola okukyewala nze nandibadde nkuadvisinga to abstain n'olinda akaseera kakatuufu kubanga kye kirinza okubeera ekirungi. Obuzibu bwa tulina ne pooni ayitiridde. Mulaba pooni, ebintu bye mulaba mu pooni ne mwagala mubiteeke mu reality. Bino ebintu bye mulaba eyo firimu eri directed. Abo abantu balaba bali enhanced. Abantu balaba babeera bagenda mu kintu kye tuyita screening oba nga bolaba nti mugenda kuzannya firimu ne babaleeta ne musooka mukola interview abayita ne bayita abagudde ne bagwa. Baagalamu abantu abali extreme gwe bagenda okuba eddagala ng'olwedde amaanyi ayina mayitirivu ne bamwongerako bwongezi. Waliwo ne possibility ey'okuba nti clip esobola okutemebwamu n'eddamu n'egattibwa. Gw'ogenda mulaba ng'azinidde essaawa nnamba ogambe nange njagala zinira essaawa nnamba. So oba ogenda mulaba nti yeemazisa akola bw'ati naawe okole bw'otyo. So kyekyo kyokka kye mba ndyala okwogerako olwaleero. Tujja kuba twongerako ku musomo gwa masturbation nga tulaba ebirungi ebimulimu kubanga naye alina ebirungi bye n'akabi oba akalinza okuvaamu akasuka kano kubanga masturbation bingi ebyaleeta. Naye leero mba ndyala kwogerako abo abaamukozesa nga ssaawa zino toyina maanyi ga kisajja. Topanikinga, togenda ng'onoonya ddagala wano na wano kubanga ate mu process eno gy'ogenda okunoonyezaamu eddagala ogenda kwendinga up ng'oluusi ate oblockinze enseke. N'abaami muyina enseke, muyina tubes. Akatuli kolaba ako akali mu mukira kawanvu nnyo kalina gye kava kubanga ke kafulumya sperms ate ke kafulumya omusolo. So ojja kwendinga up ng'ate oluusi weereetedde infection oba oluusi n'ebirwadde ebirala. Sooka obeere calm osooka weewonye naye woba osobola oku abstain nga nkwegayiridde weewale okozesa masturbation. Yeah.